mumpubireko bassebo ne bannyabo n'abali mu tents ebweru mwenna tusanyuse okubalaba. Twebaza Katonda akirabe nga kya nsonga ggwe nange okubeera abalamu nga naffe bwe tusiriikirira twewuunya engeri gye tubeerawo, naye tweyanzizza kubanga Mukama akikoze. Njagala kwaniriza nnyo ziwa n'omukyala Sebuka kukwateko mu bugalo bale mukubira Amina yadda atyo ne mukyala Kajoba akutteko omukyala Ziwa. Mukama waffe yeebale olw'obuweereza bwabwe lwaweerezza mu bulabizi buno bwa St. Uganda Conference, naye ate okusinga kaakati ku buweereza bwabwe obw'ebusega. Obwongeremu Amina eyaddala. Mutukoze bulungi nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Njagala kwaniriza omubeezi we Ssekajugo wano mulabyeko wano, alina ne muwala wange oba aliwa kale atyo bale mbakubireko Amina eyaddala. Mukama waffe yeebazibwe olw'obuweereza bwabwe. Ababuulizi baba tulaze wano era ne nkwata ono muvunaane nti ono lwaki alina ababuulizi bangi, n'aga nti oyo ye Ziwa. Abeera ne ttiimu y'abajaasi abawerako. Ababuulizi nsanyuse okubalaba ate ne Ibanda naye watuukidde omugole ali bulungi, bw'aba ali bulungi kiba kitusala, kiba tekitukolera kikolera ggwe naye si kitukolera. Kale Ibanda tumukubira Amina eyaddala. Ndaba nga mugalawo kyabulamu nnyo ku nsonga giyingiremu mangu. Njagala kwaniriza nnyo ababuulizi n'abakyala b'ababuulizi n'abaana baabwe, ate nyaniriza abakadde bonna babatulaze bannange olw'ekiseera sagala bayitamu, naye mbakubira Amina eyaddala. N'abakyala b'abakadde nabo Amina eyaddala kubanga nabo bamira bingi bye tugenda nabyo mu maaso. Ate n'abaweereza abalala ku mitendera egy'enjawulo nga bwe bagirambise tubakubira Amina eyaddala. Mwebale nnyo olw'okuwaayo obulamu bwammwe olw'obuweereza obw'enjawulo. Mutukoze bulungi. Tusanyusa olwa choirs ez'enjawulo zino zituyimbidde n'ezikyatuyimbira n'ey'abaana mubakubira Amina eyaddala. Oyo n'omwana yatuleetedde ekimuli kyaffe mukubira Amina. Yatukoze bulungi nnyo. Tweyanzeege olw'essanyu ery'obuweereza buno. Ate ensanyusa bwe ndaba ku Augustine ng'ali wano. Muganda wange nsanyusa okumulaba, nsanyusa nnyo okulaba ku mugalo ono mukubira Amina eyaddala. Kubanga oyo mu Lutabaale Masaka ate yinga bwe bamulaba ku babatizibwa bamulaba ku babatizibwa. Omusajja bwakulabako ne tubatizibwa. Omusajja yakola omulimu nga njagala n'okubaga nti wange oba mulewo naye nga advancement bale batukola omulimu gw'amaanyi nnyo, naye omukubo ye mugala n'abalala bangi bonna bajjayo ne bakumba n'okukumba bano n'abalala. Tweyanzeege sebo mukulu mbugala nsanyusa okulaba. Mukama waffe yeebazibwe. Nsanyusa okulaba ku Senono, nsanyusa okulaba ku Magwet. Mukama waffe yeebazibwe. Saalongo ne Naalo mwakomawo oba kikete kyansi kintu mukiddemu. Nina n'abantu abalala bangi bannange olw'okubanga ekiseera tekiriiwo, naye kale mwenna mudde mumpubireko. Nsanyusa okubalaba, nsanyusa okulaba Kyowan. Thank you. Thank you. Maama bwami dane mumukubira Amina eyaddala. Weebale koze bulungi awo twongera okuguma ne tubeera n'amaanyi. Ne mwenna mu ngeri ez'enjawulo ze sijja kumalayo wano. Soba omukadde amyuka omukulu ono se watwala ekkanisa eno. Mukama waffe yeebazibwe. Weebale kutukola bulungi ate n'otwaniriza mu ngeri ey'ekitiibwa.
njagala okusiima abantu b'obusumba buno, sooka olw'okubuulira enjiri mission ogwe mulimu gwaffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Twebaza kubanga threats zonna ze tubadde nazo Lusega tetulekereranga nako ebadde mu line ate ne lipoota ogirabye yiino wano tweyanzeege. Mwebale olw'okuwa ebitundu bya 10 n'ebirabo era wano bwe ndabye ne lipoota wano eri wano ne bwe sande girabye kubanga Busega njirabira eri mu biwandiiko nga Busega etuwadde amaanyi eyimiridde bulungi mu finance mu kuwagira omulimu gwa Katonda. Mwebale olw'okuwagira Prime Radio, kuwagira Hope Channel, ate era mwebale nnyo n'olwa Kyereka Adventist Hospital ate nga ne bammemba baayo batula ku lukiiko mutula nabo wano. Bane mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mukama waffe yeebazibwe okugula ettaka, kuzimba makanisa, si kye kalewesa ya kusumba okuba n'abasumba nga banyiriranga bane nobotiwogera omwana era bwe bayimuwala nga tunaba kulaba balala buulizi balaba atanaba kufuna musajja n'olaba nga omusiiyo jjajjindi togenda wamugala kumubuulize. Abavubuka baffe batukoze bulungi. Abavubuka batu bano bayanda emirimu ne bagunyweza. Mwebale nnyo olwa wolfeya y'abasumba. Tweyanzeege okutulabirira okubanga abantu babeka bulungi. N'abapingo nalere ne kwali yitonde Bukenya naye baba kyamutwalidde omunnange ali bali awo ali ku security. Kale tuwaniriza Mukama waffe. Institutional heads twebaza abalina amasomero, abalina amatendekero, abali mu busumba buno, primary, secondary n'ebirala byonna ebigenda mu maaso olw'okuzimba omulimu gwa Mukama. Mutukoze bulungi. Njagala nnyo okubeebaza olw'okuwagira omulimu ogwakolebwa yayitibwa media evangelism. Abasajja lwakubanga bakikwatamu ne bakikulembera. Kino kyali kigezo ky'amaanyi gy'oli ne gyendi kubanga Masaka wo twateekawo buteesi mu zindaalo besi naye gye bikompola bivaawo naye nga birina okugenda okutuuka. Abantu bonna abaalemererwa ogenda okuyita abantu mu efforts ez'enjawulo baaweebwa omukisa ku luno batenguwe bagende mu geyeena nga bamativu nti baagaana buki bugaanyi kubanga sikuwali obuulira abuulira yali eri, sikuwali ebinolayo baabikuweereza nga biweereza. Omulimu gwo bwe bituuka ku ssimu yo kugigamba send oba gw'osonyinza akwagala oba lagira ki oba mugjawo oba kubanga bw'onyigga buli ali mu ssimu yo n'afuna mukama wo gw'obanja n'akubanja bonna bafuna obubaka okujjako gwe yagaana era obubaka kati bukyali awo wabusibira mu ggwe. Katonda anoonya ekikukolera kimulemye kimusajja wattu naye agamba waayi namugamba ayite abantu yagaana TMI genda kati neteekawo sisitemu yiino yakunyika bunyizi ka pesa ate nako kamukoze katya nako kamulemye kati oba tukole ki? Waliwo yagamba lumu n'agamba nti wange siwakane na muntu ennaku zonna amuleke naye buli muntu ovunaanyizibwa naye ate enjawulo kiri kimu nti it is not too late osobola n'okikola olwaleero wadde teobadde wabyerabira funa bubaka sindika Mukama akole omulimu gwe. Bwe twali tubatiza mu muwendo gw'abantu omuwendo tosobola gubala era Sawulabizi yantegeeza tetusobola kufuna muwendo gwa Masaka effort tetusobola gufuna otya sobola gufuna kubanga yali ya Central Uganda Conference ate abawuliriza ate bali mu bulabiriza n'obulala bawuliriza abali mawanga ag'enjawulo bawuliriza babatirizibwa eyo abantu bali mu station bataddewo ebisowaani babuulirira okwo abali ku TV abali ku masimu kaakati abo tunaabawandiikawa kyatulema naye eky'omukisa omulungi kyeraga nti bwe twali juzi mu kikola media kyali kimaze okulaga nti mu kiseera ekyo bwe twatulira mu lukiiko nga twakaba ne tulaba mu lukiiko atakubatiza abantu abasukka 130
Ninge bya quick report. Report aliwo nga n'ababatiza basiba ku mazzi basula ku mazzi yakimanyi. Nolwekyo basobole banyabo totenguwa baako kyokolawo ku nsonga y'okubuulira enjiri. Naye njagala kubeebaza olwa stewardship. Ebitundu 10 mukoze bulungi nnyo era mwatukola bulungi. Njagala nange okubanjulira omusumba Waswa Joshua. Omusumba Waswa Joshua ono kaddemu ayimirire yakulira obuwanika ate n'enkulaakulana y'ekkanisa. Ate twabagatta okuva ku division oba giyite general conference, evangelism ne stewardship byagattibwa wamu okukakasa nti tukola thrusts ez'enjawulo omulimu nga gugenda mu maaso. Naye njagala kubategeeza nti okukola kwabwe kuyambye era omulimu gugenza mu maaso nga bwe guteekeddwa okugenda. Omuwendo gw'abantu gugenda gweyongera, ekkanisa enteeketeeke zigenda zeeyongera. Last time twalina 50, kati yaŋŋamye na kati oba agenda mu 50. Ali 83. Twafuna ekkanisa empya 8 the other time last year. Twakafuna ekkanisa endala 9 guno mwaka tegunnaba kuggwako mpya tuku. Twamaze dda okwegabanyagabanyaamu. Mindset Organic Conference already kati we tuli tulina zones nga singa 5 ne station. Omulimu gugenda ludawa maaso. Nakati tugenda tubadde mu assessment program. Ndowooza nawo mulina amakanisa aganateekebwateekebwa. Good. Eyanza weetulire ssebo. Ssebo omukulu ono yatukulembera mu nteekateeka eyo. Abana babanjudde ne girlfriend wange bamwanjudde nga muleka abeera awo kaakati. Oli mutabale be yamwanjudde. Yawo. Sayinza okukulaba munnange. Oyo manager wange. Manager akakasa nti byenkola binaakoleka bulungi. Basobole banyabo. Twebaza Katonda nti wenjogerera mu mateeka kati processes ezigenda mu maaso. Naye nga as per policy yaffe y'ekkanisa ekisanja kya kubanga omutwe gwavuddeko ne bateekako omutwe omukibana. Twagala okwebaza Katonda mwebale kusabira kkanisa etufuna Ssaabalabirizi omujja. Kati kandabe amumanyi erinnya atuyambe obe na mawulire gatuuka e Busega ng'ava Nakirebe. We Nakirebe aliwa? Nonyere endala kale Nabbingo. Luno liwe Nabbingo. Kale yogera kale tena nekyusa ntya. Nga buli ate abantu baddamu balabika nga bakuwagira buwagizi. Ekintu naba kukibala ekyongeremu amaanyi. Mutuufu? Kale mukubira amiina. Ssebo toyanzeege kitegeeza nti otukoze bulungi. Kaakati omuwandiisi ye nga amwogera erinnya ateekwa kuva Kyengera kubanga bali ku main road. Nedda tuli ku nsiyo. Paasi tuvuddeyo Kyengera kikudde. Tugende wa? Ja? Ekkanisa kati mutandise zikweka. Kale amanyi atubuulire. Omuwandiisi w'ensi yonna baatuwadde omupya yaani. Kale waawano kati ayogera abeere waawano kubanga bano bamanyi Oluzungu. Temusobola nakkopa. Awatabeera n'amasimu awo. Muswaziza. Ani communication director waawano? Ani master guide tumuggyeko mwambulira wano kakata. Ejangu wamma bayambe. Somako kopa nze sikukiganye kopa. Imirira. Ani? Kasampuli dekere Edward mukubira amen.
atata muwanika owensi yonna nkyali ku byansi yonna sinaba kujjene waffe. Kati njagala nga mukazi ayogera nga mukazi katali mugomezi. Ani muwanika wensi yonna tolaba kiganyo paasi ali mu kiteeteeyi. Nanziga tuyambe mwe mulina essomero wammaja Douglas tumukubira amiina. Kale pulezidenti wa ECD Kigeze Kyengera Paasa Dr. Logoli tumukubira amiina. Era oba gwa ekyo tubadde tukwapulirawo kipe zonna. Logoli Ssaabawandiisi wa division eno yani gwe nakukooye. Wabaddewo amakanisa amalala mpa ekipande kyange kiku wano gye nakola kano kibumbiro kiriwa? Aliwo ekibumbiro nawanise buwanisi wamma Pastor Maka omuwandiisi wa division kituufu ekyo mukubira amiina. Omuwanika yetagako sente we omuwanika. Kale ssebo tuyambe olama etaba wa ku kyalo kyewaffe. Kale basebo ne banyawo ffe bwe kyatuuka awo ne tukoma awo ebirala tetukyabijjukira. Kye twategedde bwe twogerera nga ssabalayizi w'ekkanisa eno eya Uganda Union kati ali ku level ya East Central Africa Division ng'omuwandiisi omukulu. Ekyo kitegeeza ebintu 1,725 naye nannyini kkanisa yakola atya? Yamanyi dumu baabuuza omukazi omwana yabuuza kitaawe nze ndaba bulabi nga tulina kino ni omwana gw'endiga n'addamu ata Mukama aneekola etya? Aneefunira. Kati katulinde ne twebaza Katonda. Tugenda maaso n'ekiragiro kye yatuwa. Yagamba nti tusabire ekkanisa era nange njagala bataba mweyongere okusabira ekkanisa kubanga bwe bava eyo 25, 26, 27 oyo August y'anaatuwa ba union secretary and treasurer bonna mu division eno aba buli union naddala union mission. Kwekuli n'okulonda ba departmentals aba division ffenna be tutannaba kumanya banaaba baani. N'olwekyo tusabire omulimu ogwo gukyagenda mu maaso ogunaava eyo gukke mu fields Uganda Union fields and finally conference. There's a conference that kubeera awo beginning of January. So naye ngeri wigenda mu maaso naye nokulonda abakadde b'ekkanisa tulonda abadinkoni tulonda abayimbisa amakulu. Tuli mu kiseera kyakukola ki? Kyakulonda paka ku kyalo ewammwe mu kkanisa tujja kuba tulonda. Tusabire process eyo eggwe n'emirembe ku Yesu Kristo Mukama waffe. Kakati ripoota ezo mundeke nimena kugyogerako kati kasita we tuli tunagyogerako edda naye njagala kwebaza lwa ripoota eno eraze nti tulina ebifo ebiwera 25 eraze ekkanisa enteeketeeka sebo nga nnyingi nnyo ate bakyayongera era eraze nti ddala kituufu ekiseera kigenda ekyetaaga kuba kyewala okubeera ne disitulikiti endala. Eraze ndi ku lipoota sigambye nti lipoota kyeraze lipoota naye eriyo kyendaba nga mukitukasusa ewaffe kisitegedde lwaki mwe kyekasuka waffe
simanyi mukulu kasita wono waaye ripota wafunyeko eyo Gasono yabikulira yanabiddamu ebyo marriage centers. Simanyi nti marriage centers bazigobera ku bulabirizi. I don't know. Tunakitegereyo. Naye ate oluusi marriage centers nazo zituletedde ebizibu mu gavumenti. Kubanga abantu baregisteringa nga tebalina bye bagatta. Baregisterinze bafunye marriage center yo gavumenti esuubira nti buli mwezi esuubira egenda okulaba bava nga baga nti Abadiventisti balina marriage centers ziti naye sente balabika tebazikozesa tejuva bakola ki tezijja naye nga si ezitazze abantu be batawasiza. Mukyegendereze si buli kanisa nteeketeke nti teeka teteeka okuba ni marriage center naye bwe bebaddeyo luwase nno muvumbirwe abantu bali wano bakonedde wano bali wano balenzi mmwe mubadde ki laki tunoonya abalenzi tunoonya abawala ng'abawala bali wano n'abalenzi bali wano mukwaya yetya. Mukama tumusabe atuyambe abantu baffe bazibuke amaaso. Nolwekyo ako kose ojja ketegereza mpola. Kaakati nafunye eddeekezebu ne bwemundaba kyantabudde eyansomesa okubuulira yagamba souls cannot be converted after midday. Is it before or it's already after midday? So I'm in danger. Sebo Musumba, I'm in danger. Leve mo yokusoma gye bakinsomeza ate mu leve eyokubiri gye nagenda ate ne bawaayo ekirala ne bagamba ti ebigenda mu maaso ku ntobo birina akakwate ku bigenda mu bwongo. Entobo obwongo buba tebukyayigiza kati abantu abatudde ku ssatu katimba kakantya paka ku 9 kake kale mimirire ntandikire kuyimirira. Sabe kitaffe omulungi weebale nnyo weebalire ddala otuwa omukisa guno yimiriza byonna ebitambula mu birowoozo byaffe n'emibiri gyaffe byonna tuwulire eddoboozi lyo mu kaseera kano mu ddakiika zino ku Yesu Kristo Mukama waffe. Bassebo ne bannyabo ayina booklet eringa eno oba yakitegeddeko ne kye nateekateeka okwogerako nakiteekawo. Kigamba nti okukula kw'Ekkanisa, church growth, kula kwaki kw'Ekkanisa, era n'olunyiriri naluwa era baluwandiise oba olina akatabo kano oba si kyo balusomye bulungi. Ebigambo bivudde mu Mikono y'Abatume essula 2 kuva ku 42 tukomye ku 47. Njagala kusooka kusamarayizingamu katono okubategeeza nti Katonda ekimu ku bintu by'alina ku nsi kuno by'ayagala Ekkanisa ye. Wangi? Amina. Ayagala nnyo ki? Ekkanisa ye. Agitwala nga ya muwendo, agitwala nga ya mutindo, agitwala nga kya bugagga okusinga ebintu ebirala byonna ebiri ku planet eno. His church. Njagala alina akazindaalo kasobola okusoma Oluganda ku speed. Mu Peetero ekisooka ndowooza bikula. Peetero ekisooka are you there? Nga oyina n'akazindaalo nga gw'onosoma kale soma essula esooka onyere 18. Peetero ekisooka
essula 1 Banyere 18 soma mangu. Nga mumanyi nti temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo, Temwanunulibwa na bintu ebiggwaawo, ffeeza oba zaabu, mu mpisa zammwe ezitaliimu ze mwaweebwa bajjajjammwe, wabula n'omusaayi ogw'omuwendo omungi ng'ogw'omwana gw'endiga ogutaliiko bulema newankubadde ebbala. Ekkanisa yagala werekere out to the level agamba nti kubanga ye teyagulwa bintu ebikola ki ebiggwaawo, ffeeza oba ki zaabu, naye naki n'omusaayi. Ekkanisa eno ngule twasasulibwa dda, tugikubira amiina. Ffe tetwagulwa ffeeza oba zaabu, twagulwa muki musaayi ogwa mwana gw'endiga, omusaayi ogwa Mukama waffe Yesu Kristo. Befeso 5 soma. Befeso 5 laba ekkanisa eno bw'eba eyogerwako olwa 25. Abasajja mwagalenga bakazi bammwe, era nga Kristo yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo, alyoke agitukuze ng'amaze okugirongoosa n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo. Njakatiyo akakigambo kitono nnyo, olowooza naawe okirabe. Agambye nti nga Kristo bwe yayagala ki Kkanisa naye ne yeewaayo ku lwayo. Sajja mwagalenga abakazi bammwe nga Kristo bwe yayagala ekkanisa ne yeewaayo ku lwayo, alyoke agitukuze, aginaaze, agirongoose n'okuginaaza n'amazzi mu kigambo, eryoke agyereetere ye yennyini ekkanisa underline eyaki ey'ekitiibwa nga terina bala newankubadde olufunyiro. meaning nti eggulu ku nsonga y'ekkanisa awo kwe lisibira. Ffe twebatambuze ne munnange ono waswa bano basekajugo bonna tuli bantu baloole, naye bwe tuba tusiba ebintu byaffe, tulina ebintu bye tusiba ne tubissa mu box ne tuleeta ekikalaamu ne tuwandikako ekigambo handle with care. Tuba tutegeeza ki? Tuba tugamba ani? Anaawasitula exactly omufaliso kasukayo. Sina mtawaana na bulangiti zikole ki? Naye kino handle with what? Oluusi ebimu tukugamba n'okugamba nti eno ye top, eno ye bottom, tomala gakiwunzika. Ebimu bwe tuba tusenguka mukyazi wa kimanyi kubanga asenguza emini giwera, akimanyi tiwaliwo ebintu bye tugaana okugenda ku loole ne tugamba nti obanga obulabirizi bwaweereza loole, nze kampangisa akamotoka akatono akanaagendamu ebintu byange ebyaki ebyenjawulo. Wasasoma kiri ebyo biriko ekigambo handle with care. Ku nsi kuno Katonda ekintu kyalina kye bayita handle with care is the church. Era kanisa bw'agitandikawo ajagala nnyo ebirowoozo bimuli ku kkanisa ye, naye ng'ekimu ku bintu by'ayagala, ayagala ekkanisa eyo ekule. Ekole etya? Soma, osomedde bulungi nnyo. Bakolosaayi 2 somola 19 lwokka ebirala banaasoma. 2:19 2:19 Bakolosaayi. Pawulo agamba atya? Songa teyeekwase mutwe omuva omubiri gwonna, ennyingo n'ebinyweza nga biguleetera era nga bigatta wamu, nga kukula n'okuza kwa Katonda. Ekkanisa kumanya Katonda agyagala, ali mu bizinesi okulaba nga ekula n'okukula okwa Katonda. Ekkanisa tekula mu dizayini zizo, ekula n'okukuza kwa Katonda. Katonda ali mu bizinesi okulaba nti ekkanisa ekula. Okula kigambo kya Luganda kitegeeza kweyongerako, either ni age
either weight, size, what ekintu kyonna bwe kitakula simanyi opposite y'obutakula kiki tekyakula kyakola kitya kyakiŋŋama kyakona awo lwatu omutoka ne munange tuyambe obutwogerereko awantu eyotambulira tulina ekkanisa yaffe mu busumba bwaffe yakasinziza mu muti kati emyaka 35 muti baguyita batya mu luzungu emyaka emeka abantu ne bakula ne bawasa ne bafumbirwa ne bazaala n'abaana bagenda mu yunivasite nga n'abava mu yunivasite be badda mu ttuli Katonda ali mukulu musanyufu musana kati munange njeka bali tugenda Sayuni kibuga kwaya zivero neziwanika n'okuwanika basonga obugalo kikyo kikka wano mu muti tuli tuli 35 years waliwo gye bassa ku social media nenjiwerezako abakulu bano abantu abagendayo bo baali bayimbi nga batambula ndowooza byabwe oba bakola kino ne bagwa ku kanisa abasebenisidu naye ng'ensiko eri kweri ensiko mukimanyi ng'ensiko yeetooloddeawo ekiswa enkulukuku nabbubi n'ebirala byonna nembuzemu byonna byonna bikutte ekyo ne bangamba musumba baako kyokolawo kanisa naye nenjagala kunoonya eri mu disitulikiti yaawa naye nendwawo okufuna disitulikiti paka wenafuna omuntu wenagiteeka ku kusimbagana wenati kikimanyi nambuulira disitulikiti mweri n'ayogera n'agitwala agitwala bwe namukubira nagati owange oze baatubaawo ne mugamba nti mbala 2 muteekewo eŋŋoma saagala agalamidde buyite ab'ekyalo walimwe wasayibwe oba teriimu bantu naye nga nnime ekkanisa ya Katonda tesobola kubeera nga eri bwekyo n'ebaamu ekiswa n'ekwatwa empumbu n'enabbubi n'ebirala erina abantu 5 waliwo juzi kanisa Katonda gye yavaamu n'ajja asabiranga e Kampala bagimanyako bagendayo gitaasa kategera kuteeka bateekebula Katonda yezeeyo basebo ekkanisa bw'oba ogikulemberamu mwenna abaagwalirizibwa mu makanisa tyogenze gindi oli mu ttabi oli mu kampanani njagala kutegeeza totuganya kuyita kanisa linnya litali lyayo eriyo ekigambo kye batateeka ku kanisa ne mu nsi toyinza kugamba nti obwana bwa gundi obwana buba bwambwa kati obwana bwa gundi bwana bubeera bwa mmese oba iki ebisimanyi bano baba baana obutono bw'akaana tebufuula kandi bw'omwana temufuula kaana tetuyinza kugamba nti weteraawo ku kakanisa kaba 7th Day lekkanisa vekyofalabo buffe twasala amagezi ziwa basala amagezi n'olukiiko lwe ne bakwata omuntu X ne bamuweereza mu kanisa why to go there and make it a real church of God. Hallelujah. Ekkanisa eyo kebere ya kitiibwa ya mutindo nga teriiko bbala newankubadde olufunyiro ekyo okikola otaddeyo bakulembeze abamanyi Katonda abalina obuvunaanyizibwa
bagende bagisitula omutindo. Musajja bamuyita Maxwell yagamba everything rises and falls on leadership. Ebintu byonna byolaba abakulembeze bye babitumbute ate n'ebikudde bakulembeze bagayaavu bawedde emirimu. Musajja bamuyita George Papa yagamba the church is dying due to lack of strong leadership. Ebitongole bifa mu kanisa ne tubiteekamu abakulembeze, akulembera kuyimba, akulembera abadinkoni, n'olaba programu zonna nga zitambula ziti not because of lack of leadership but strong tubalina naye bakiba naye tulina banafu gyali twamuwa ate bwatula mu kitongole n'akimaamira. Balinga Abafalisaayo tebafuluma, tebakola batya, tebayingira. Leaders, omusajja omu yawandiika yagamba you are the lead of the organization, you are the lead of the department, you are the lead of that community. Lead gwakozesa si kirala LID kikyuse mu Luganda akasandikira. Bwe bakulonda mu kitongole agambye you are the lead gwe kasandikira. Ekitongole okibuutikidde, ekkanisa ogibuutikidde, tegenda mu maaso. Abantu balina na uniform kwaya nebaza abaana beno bonna balina uniform bakubiramu. We must abantu balina ebintu bye balowooza, mu bintu ebirala balowooza ku ky'ekkanisa tebalowooza, mu bintu ebirala batoola ku by'ekkanisa tebatoola. Agambye ekkanisa ye Pawulo agambye nti alyoka agerere ekkanisa yennyini ey'ekitiibwa eteriiko bbala newankubadde olwato mba ndi mu kkanisa nga mpulira obuntu bunjiika mu mutwe nenkwata mbuya nga ndaba bweru ngenda okulaba suuti ate tuyambala bbulaaka nga olugenze muzina era nayambadde eno tezikunkumuka bade mwebale kuzimba kkanisa etekunkumuka. Akati oli kyava nga musumba totawana busu ne bw'onoosiimuula ekiki omuti giriko empumbu gyawo ani egiteekayo ffe otekayo gyaki anti omukadde omukulu musamaliya manya musalamala omukadde omukulu muki musalamala ye gitusalira n'agituleetera mwamusasula ye omukadde omukulu n'abeera omusalamala asalamala ekifo n'aleeta emiti emiwumbu oba emito n'agiteeka ludawa mukasula k'ekkanisa. Bw'osoma ye Pawulo agambye nti kkanisa eteekwa kuba yakiba naye. Kyova olaba njagala kwebaza abantu baawano olw'okuzimba ekkanisa ekitiibwa. Olwakino ekitiibwa kyendaba ekigenda kimyasa yo osobola okuvaawo wano gwe kakati. Ng'ova mu kino ekitiibwa ng'eddogo terikuyitiridde. Ekkanisa ey'ekitiibwa nsanyuka nga muteekamu bino, nsanyuka nga muteekamu amataala, muteekamu siri, muteekamu bino eby'ekitiibwa byonna. Bw'osoma Dawudi agamba nti ennyumba ya Katonda eteekwa kuba ya kitiibwa mu byo. Era n'agamba nti bwe mba mpaayo tuwayo ebintu bya kitiibwa, toleeta kiganye wuwo okitonere ekkanisa, kitwale wuwo obeera nakyo. Eri abadamaba ebiganye n'abitonera ki? Please, ekkanisa si yakutonera biganye, ebiganye beera nabyo. Ekkanisa esunsula agambye nti y'ekitiibwa. Basebo ne bannyabo njagala kugamba kiki nayagala okwogeraho. Ekkanisa okukula Yesu kyayagala. Maama eri ekkanisa gy'omala gayita kakanisa tekyukangako. Bakulawo essaawa 4 waliwo gye nagenda twali tugenze kukubeza sente zaatusitukire wamu twagenda mu motoka nene nali nkyaliwa nali ndina jala nkumbi batutemangamu bibinja awo tugenze tusimbye ku kkanisa ne tugamba bano baatutumye banaasaba oba bakuŋŋaanidde wadde yalazeewa tutuvaamu tulambula
ekkanisa tugenda omusajja ava kagaali gaggulawo nti agula buguzi bakola kitooza bagenda walala tuli awo ennyumba y'omusumba eri kumpi tutambula mpolampola tugenda omusumba tubuuza abaliwo nti baakuŋŋaanidde Nakirebe baakuŋŋaanidde Kyengera baakuŋŋaanidde wa Nanzika baakuŋŋaanidde wa tugenda okulaba nga naye avaayo ngali ku sapatu esaawa ŋŋambye zirigenda mu nnya bamesaki muze nti abawano baabadde tebanna naffe nno banga bajja kuba tebannaba kubanga noono yennyini gwe baabadde naye yennyini tannabagira ki tannaba muyingireko wano mugiramu nnyo ku kyayi koffe tetusobola tugenda okudda ku kyayi nga weezewo eggaali 3 basikiri ziba ziyingira 6 obugaali ne buwera 7 kakati ekkanisa ogifutta kakanisa. Who said that when we live in the villages ani yagamba ab'omukyalo tuli bawansi ani yagamba fe abawansi kifa twawenda abadde Makerere kifa tubazaala tuyinza tutya okubanga tusobola okula ekkanisa ssaawa 4:30 ssaawa 5 ne tuzeera n'okuzeera nga tugyererawo tufuumuula enfuufu ku ssaawa 5 ekikaanye ekkanisa okukula is just leadership. Just leadership. Abantu abakulembeze baffe twetaagamu amaanyi okuddamu akangubanguba okulaba nti ekkanisa abantu bajja mu time babeerawo mu time bakola ekituufu. Bino kati mundesemu eno ey'abaliraani eri ekkanisa ezimu nga n'omala okola ensobe n'obuulira n'okola bwoti nkukakasa odda wa ddobbi olw'eggulo odda wa ddobbi enfuufu ezimu obusumaali naye ng'ate abazirimu bawa ekifaananyi ekiringanga eky'omuti guli gwe baakolimira omanye kyagukolimiza gwalaga ekifaananyi nti gutaba guliko ebiki agenda okutuuka nga teze kuli bwe tulonda abantu ng'omuntu alina certificate alina P5 alina P7 alina ki lumu nagendako awantu nembuuza omukulembeze w'ekkanisa nga ttaka lyaffe wano liyita wano ati wano baatuwa omusajja tuwa ttaka tulinayo kanga 7 ekibuuzo kyange ekyaddako bwe tuba tulinayo eka 7 ekyatuzimbya kalatulini omutajja muntu ku ttaka eryo erinene bwe lityo yiika 7 seno nange njagala kitegere yiika 7 naye latulini gye basimira abajja ku church kaweera 2.1 okyuka tonnayingira n'ogenda advance ate kano akateebwamu oteekwa kuba nga wakola kyo mitule ate nga walidde makoloni naye bw'omala okatta basajja beerira empuuta n'olya kino n'olya kiri tosobola tunayoza tunatuusawa. It is because of poor planning. Naye aba planning mu kkanisa eyo bava Kampala abamu basomera eno abalala bakola mu bitongole ekkanisa akasenge baakapima ne bakazimba waliwo gye nagenda ng'ate batemu n'obutemu baatukolera kafunda ate ne bakafuuyira lwaki bakafuuyira tuleme kukakola kaakati ffe ng'abasajja abakulu tofuluma emirundi ng'ena kaakati buli mirundi eno olina okugyamu ekkooti n'ogireka mu mmotoka n'ogenda abaana ne bagamba nti muzeeyi nga jjajjamu ekkooti kati nga jjajjamu ekkooti yabaaki mmwe mutulezedde ebyo kubanga tolina kukijjamu ogende mu kantu akotogiraki naye ng'abapulaninga balamu ddala abaasoma obuzimbi omu nagenda mu kkanisa emu ne baasuza mu nnyumba y'omusumba naye mukunaaba ekiro nga bw'omala okunaaba ate okolayo omukolo omulala gw'okusena amazzi n'ogalaga akatuli akafuluma ebweru n'ogasena tegalaga go tegakalaba akatuli kyenva mbuuza
yakola bino nti ekyo twakikola ng'alambe ekkanisa yakikola kiki batulina abakadde bazimba eyindi bali mu kitongole gundi bazimba mu kitongole ani n'ozimba obulungi mu Plan International ani ne tukola ebyaffe eby'ekkanisa balifo ekkanisa nga nfu olowooza ffe ekitulesa ebiteeso bino okugamba nti omuntu bw'ajja wetusindika omuntu ebusega mumufune wooteri wasuula musumba ogamba tubireetera kubanga tukyagala tetukyagala tumanyi kiri expensive. Many people have suffered, pastors have suffered. What are you suffering? Tumuna kena wan. Ekkanisa ya Mukama. Ebanyaniriza ne bantuuza mu ddiiro. Naye nga ndi mu ddiiro. Obudde buzibye. Ye Musumba sinnamulaba. Naye mukyala ye bambi afubyeko okunyaniriza. Naye mpulira ebiri mu kisenge ky'omuliro. Simubuuza okuba ki? Oluvannyuma najja ku ssaawa nga nnya n'aŋŋamba nti Musumba yingira wentegeera ng'omukazi abadde akuba pulasita. Musumba bino tunnabiraba taata okyali muvubuka ojja bbiraba. Omukazi abadde ataasa obulabirizi obwo gye nagenda ataasa Omusumba n'ekkanisa y'awamu akuba pulasita. Pulasita ki gwe njogerako? Yaleeta mpapula z'amawulire n'azisiba ne muwogo abika ku bulooka. Omusumba saali mulabirizi. Omusumba n'asuula atya mu nnyumba eterinkuba pulasita asinza olukiiko olulamba oteekateeka ka meeting terwakirowooza. Pastor's wife yakirowoozezza bambi katubikeko wano naye ng'andiikira tukawali nga bali dad naye nga empapula za mawulire z'amazaawo zitandula akaliri akakoze bakiserekera kubanga kiyinza okunyumiza ekikyasookera ddala mba nakatula okukitalira ekivaako ku jjinja ku kyali kitudde. Unfortunately twali tugenze ekibinja ky'abasumba bangi nga bw'onobeera wano nga nze ndi wano ng'ate waswa ye agenze Mpigi gundi agenze ki kyeva nkubira munane ne mugati wange ngudde nakati kuwaakagwa nze nakutte dda. Gw'owakagwa nze nakoze ki nakutte dda. Ekitanda kikiteesako amafunfugu kiki? Paka twagenda awange Abasumba bajja kukutuka. Babasuuzeko mu woteri oba si kyo akakiiko akatesitesi kabeere n'okuyiiya. Ebyo byona ajja kubyogerako mu kiseera ekituufu. Naye kyenjagala okugamba kye kino ekkanisa Kristo agyagala nnyo naye mmwe lwaki be baagikwasa temukyagala? Tukyagala. Tukyagala ekkanisa ne tugisanga nga ekiswa kigiridde. Nabuuza abooluganda nti kino ekiswa lwaki temukiggyaawo? Ng'ebintu biri bubi. Lumu kibabulya bulijjo ne mwali mukiwulidde naggalawo ka meeting ng'ate bantumye kugiggulawo ne ngiggalawo olwayina erenga nti ngigguddewo ne bakuba amiina ne baga nti kati ate ngiggaddewo. Ne baga nti ate lwaki ogiggalawo? Oso obulabe tebwamanya nti mwagwa. Basindise nga balooza nti ekkanisa nnamu naye ng'ekkanisa nki nfu. Why? Kubanga nagenda mu ka meeting ne neewuunya nga eri awo terina wadde ekimuli ekimu wadde makaayi. Ekyamakaayi tewali. Tekuliiko wadde akabaana ke bawandiise okuli n'omutwe nga kati begiryayo ibirigo. Naye ekkanisa is made up of so many educated people, well-off to do people, classes awaggulu ne batambula ne balinnya bugere nga babukikinaliza bwereere ekyaki efaanana bubi. Ekkanisa eteekwa okuba nga eri attractive. Ekkanisa eteekwa okuba nga efukamirwamu.
yali ngezeko mu kanisa nga ku mulyango batugabye n'empapula z'amawulire, buli ayingira olupapula lw'amawulire, buli ayingira olupapula lw'amawulire, buli ayingira olupapula lw'amawulire. Ne mbuuza nga ddukute nga nti luno lwaki? Nti ojja kulutegeera ng'oyingidde. Olowooza lwali lwakola ki olowooza? Lwali lwakola ki? Lwakufukamirako. Olwo gye nali ne tufuna abagenyi abaava ku LC5 bajja kwebalizaawo omukulu wa gavumenti Kimu Seventh Day naye kwebaliza mu kanisa ffe ekigamba nti tetugamba nti amiina bannaye jajja ne team from LC5 team bawangula akalulu bajja kwebalizaawo. Awo ze mwogezi naye ng'ekizibu essaawa y'okufukamira kyetuva tugamba omusajja ono kigamba tusabe nga tukoze tutya tuyimiridde kyekinaakola. Naye ng'omusajja ono imaani ye mu byeddiini yalinnya nnyo. Ate omuntu bw'akwata akazindalo tomanya kyanayogera kati kumanyi kyengenda okuge naffe tetwamanya. Tawe tumugambye nti okusaba kwakukola ki? Kwakuyimirira. Olwayimirira n'agamba nti koobe nga wakula otya oba otya eno essaawa yakusaba mwenna wansi. Abantu mbalaba bajjayo obutambaala ate nako keeru n'afuba ondaakola atya afukamizaako oludda lumu ate lwafukamiza atadde ku nkokoto ojjinja erimu. Ate omusabi omusevenisida ayagala kusabira abaseveniside mukka ng'ate bali mu kusaba na kusiiba ekyo kaleko. Naye omusabi ajuliza weebale kukyogera mu Bakolinso ekyo wakikumiza nnyo Pawulo. Ate Pawulo ekyo yakijjira ddala ku byaliwo ku mulembe gwa Musa. Mukama bwe yagamba nti ndi yakiddamu ate kati oyo ajuliza n'ajuliza mu kusaba n'atutaagaza. Eno abantu bali ku ki? Ku nkokoto. Kati ekkanisa ya kitiibwa. Eno esobola okusika abantu b'omulembe guno. Tuli mu mulembe mulala. Tuli mulembe mulala. Things do not happen, they're meant to happen. That's John F. Kennedy. Leaders determine the level of an organization. Abakulembeze bwe baanonda mu makanisa kivula balonzemu abakulembeze mu giwano nga musalawo organization yo oba church yo ereba successful ensinza yaayo obugayaavu bwayo buli ku bakulembeze si muntu mulala. Kubanga mukulembeze yasettinga order mu kanisa sibe kiri musajja bwe yawanika yagamba nti okumanya obukulembeze kintu kikulu nnyo. Abantu bayinza okuba bajogolikana mu kizimbe oba mu church naye ono oluyingira n'agamba nti basibe ne bannyabo mu kiseera kino katuyimirire tuyimbe olimba namba 9 bonna babadde bayogera emboozi nga bakola batya. Why? Somebody, the leader, ataddewo way forward. Way forward. Njala kusaba baso ekkanisa Katonda gy'ayagala kwiso gy'ayagala eteekwa kuba orderly, eteekwa kuba organized, eteekwa kuba nice. Kale bisobola biteeka mu lulimi lwosi mu dakiika zino zirina entono ddayo olowooze mu bukulembeze bwo mu organization eyo biki by'otaddewo, creativity ki, innovation ki, biki by'otadde mu kanisa eyo kulaba ekkanisa egenda lulawa maaso esika abantu enyweza. Kati abantu mugala abantu tewabanyumiriza bulungi ekkanisa natubeera bwe nti nga ndi Masaka nensooka nsiriikira eno Uganda ebawandiikanga wano nempita Mulumba ne mugamba ne Mulumba tumalako nangamba taata nange ntiddemu bonzi bano abavubuka sayizi eno abambadde bwe bati tubanywerezaawo tutya. Era njagala obalabula ng'ekkanisa tuyinza okuba nga tuwoza buli nnaku naye nga ze tuwoza twandikamu kibanaye. We have no programs in the church. Pastors, evangelists and church elders, the church must sit down to find ways of making the church grow. Ffe twakyukira okuyingira mu kkanisa eno ng'osobola okufera abasinza era n'onabimanyi twatuuka kakusabe ne tugamba nti omulimu tegunnaba kujja ku Maranatha otegedde tegwazi tusema mukadde
gateri ye mulugunye sibe ngamba agusinze bujja waliwo emulugunya mu kanisa katusomye omukadde ne bw'ogujja mu musizi waliwo akukanya uliza omulimu omukadde n'ogusoma naye kati olwaleero tosobola kuyimira wano n'otufera n'otugamba nti banaye mutusonyiwe lesson tezinnaba kufuluma katusome kooti eyayise ye kyogere kati nga tutegeera nti naawe oli so analog oli wala nnyo n'ensi gye tutambula mu planet yetu why olwaleero omulimu lesson gye tunasoma 2:28 mama zado giwanika lunawa wintu babiwanisedde waggulu akasumu kaba kawanisedde waggulu twakolonda tutama mulende kuno guli wano mu mulembe guno guliwo nga gwe twalonda ali mulepe bukadde guno mulembe oteekwa kubanga omanyi lesson zirudawa kino kirudawa guku kati tuwadde luli tusobola abantu batufera ku kituuti kale mukasobola kufera bw'oga nti mu kitabu kwa subject lesson page 25 wati yagamba omwana ayingirayo tokyasobola oli batulimbanga page 5 volume 5 volume 5 abantu kati batulese dda ezo essumu zolaba kituufu zitukoze bimu mu makanisa naye ate zirina ebirungi byazo ebirala mu tekinologi gwe bw'oyogera ekigambo ye ng'akiteekamu wano olikiteekamu nga kireeta answers 20 ng'okiwakanya nagiyewo ng'esala amagezi kompyuta abasajja bajja kutumalana n'abakazi ng'ereeta alternative kikuva tosiimye ekyo kino therefore waleero tosobola kubeera mu kitongole n'otulimba nti nze ekinemeseza okwendera Adventist men ekinemeseza okwemulembera women ministry seffe tetulina lesson tetulina batusomesa tetulina maniyo ebyo byogerere mu kitanda kyewuwo genda otyingiza buyingiza bw'otugendeku kubanga ebintu gyebiri yingizani bwoti ogibuuze saba school department eya GC eya division byonna byonna gyebiri oza bino byebatasuza byonna tebyagenze dda kyakimani olubakitesa tugenda kyebatasa kyekikola kitya sente sibakirongosa olukirongosa nga etereera kati entufu weri enkadde nfu bagigyewo dda njagala kubasaba era ku luno anaalondebwa ng'omukadde ekkanisa ng'omulinkoni bangaani abakulembera enkiiko bw'oba teweetegese ku mulembe guno tojja kukulembera kuba tosobola kufera bantu osobola basebe ne banyawa ekkanisa okugikuza wateekwa okubaawo sipiriti eno gye ŋŋenda okusembyayo kubanga yantuteyo eri ŋŋenzeyo bugenzi okulaga ekkanisa okugikuza waliwo ebintu ebyawandiikibwa edda tebeetaga gimmicks tebeetaga genda kuyeeya bukodyokodyo ekkanisa ekule ekkanisa erina kirebe ekule lwaki njuga ennyo ku nakirebe mpulira endala nammwe ate abannakirebe baseeka businzi baga nti egyamanyi yokka gyandira lule ekkanisa enagikola ntya ngenda kukola ntya teweetaaga kuddayo kuyiiyayiiya ebintu biri kiriya ebiyamba ekkanisa okukula biri kiriya kale katugende fet ekintu kye basomye nze ngenda okusoma ekintu kiri kiriya okujjaku nga guganje buganyi bikolwa bbiri nyabo naye soma mukyalo soma mpulire 42 oba otandikira Acts 2:42 ekyo kyoliko oli ku kituufu awaye mumuzindaalo muyambe maama ono baffenna mutuyambe nange mpuliranga ali ku ccupa agamba bw'ati nti ne babanga banyiikiranga okuyigirizibwa kw'abatume ne mu kussa ekimu ne mu kumenya emigaati ne mu kusaba buli muntu n'atya
ebyamagero bingi n'obubonero ne bikolebwa ng'abatume. Ekkanisa eyasooka ekyagiwa success kubanga abantu baayo baali bwera wanika notusizo baali banyiikivu. Baali baki? Banyiikivu. Ekyo kikwatagisa genda mu Ngereza okuyiga obunyiikivu. Abakulembeze ab'ejjandira ng'oyagala okusitula jjandira kyaki, oyagala okusitula ekkanisa nayo yonna oteekwa okuba nga gwakulembera ne b'okulembera muli n'obunyiikivu. Akozesa ekigambo ekirala mu Lungereza they were devoted. Devoted kiki? Devoted kiki? Okwewaayo. Kulemerako. Genda mu kkanisa yaga nti ne banyiikiranga ku makya eggulo, makya eggulo nga banyiikirira kigambo kya Katonda. Bassebo ne bannyabo okuzza ekkanisa yaffe twetaaga okunyiikira. Nina ekintu nga sinnaba kugenda walako awo. Ekintu ekineewunyisa engeri gye banyiikira. Nnyabo osome essuula esooka, osome olw'ekkumin'ebbiri, osome olw'ekkumin'essatu sooka osomeko ezo. 12. Ne bakomawo e Yerusaalemi okuva ku lusozi oluyitibwa lwa Zeyituuni oluli okumpi ne Yerusaalemi ng'olugendo lw'oku Ssabbiiti. Awo baayingira ne balinnya mu kisenge ekya waggulu ne Yakobo. We baatuulanga Peetero ne Yokaana ne Yakobo ne Andereya, Firipo ne Tomasi, Bartolomaayo ne Matayo, Yakobo omwana Alufaayo ne Simooni Zerote ne Yuda omwana wa Yakobo. 14. Abo bonna baali nga banyiikira n'omwoyo gumu mu kusaba, wamu n'abakazi ne Maliyamu nnyina Yesu. Erekerera awo njagala kino. Olabye obunyiikivu bw'abantu bano nga ne bammemba babamanyi amannya. Nga babawaanise gundi yaliwo gonde. Mu kkanisa eno waliwo abayinza okuba nga olwaleero azze kujja kubanga omulabizi waali alidda lwalikomawo. Ekitegeeza mu kkanisa yasooka osobola n'okumanya nti godi zasabye. Lwaki? Alina waakola atya? Waatuula. Ekkanisa eno mwenna ngayala kubakubiriza beera munyiikivu nga ne bw'oba tozze tusobola okumanya mwenaffe atuulaawo nga tagize eki nga tazze names nga waali mu kusaba nga waali mu kuyigiriza waali mu semina eriyo ababeerawo ku Ssabbiiti lwokka. Mu semina tabeerawo, mu kusaba tabeerawo, mu kusiba tabeerawo. Bano baali banyiikivu essaawa yonna. Bano gaba nti Mukama nyamba mpa amaanyi nange mbeere munyiikivu mu kkanisa y'ewange mbeerewo. There are some people who are absolute landlords mu makanisa gaabwe. They don't go there. Olaba ne mu kwaya mpuliramu abamu nga tebayimba okuyimbalamu wa ssente za nnyingi nnyo kumuleeta kubanga yalina eddoboozi eryo mulina omwegwiriza okumupangisiza bodaboda n'emuleeta. Abamu tebaagala kujja mu practice bwe mpulira siri muyimbi. Bano baali banyiikivu. Osobola tulina abadiikoni abatali banyiikivu naye nga badiikoni. Talinnya nayo. Tesinna kasitula ntebe. Bano baali banyiikivu. Aliyo abadiikoni ddala nga n'otuukako emmanga eyo n'otuukako wa nga tebaakoledde ddala naye nga bambi waliwo abakola bakazi nga 3 buli awo bakadde balina ebizibu byabwe bibabeera ku kyaki abalala tebafaayo. Tulina abakadde ab'oku Ssabbiiti mwali mwafunyeeko omero beno disitulikiti ennungirungi naye kale ezo asabidde mu makanisa abangi eriyo abakadde ab'oku Ssabbiiti. Ku Ssabbiiti abamu balina ne bbaaji ereda. Nina n'amakanisa agamu ageera ne seats ez'abakadde balina batuulaawo wokka batuulaawo naye nga kwabo abakola baliko bameka 2 oba 1. Tebeetala na mbiito. Abamu baagala kwetalamu nga waliwo omukolo ne bamwanjula
kyokka olumala n'afuluma. Sibanyiikizi. Tulina abantu abamu bempita ku basikuusa omukama waffe. Olugaye kwasikuusa omukama waffe bakola batya? Nga badde ewaabwe. Ate ayinza n'okubalira alaze kiranga naye bannange ne tukonawo olw'eggulu ffenna. Ate ye n'atagira ono kyagamba bano baali banyiikirivu abadinkoni abakadde abayimbisa nali nezeka ku church board so nungi wa mulembe olwo tugenda mu church board nga yaku Sunday ku makya saawa emu ne mutuukawo nga kanisa nsibe Sabbiri nga nsibe saa 3 nga nsibe mbuza bano kiki nti anti agula ekkanisa eno yagenze Ssese ayinayo mirimu gye giri Ssese naye ekisemizo yakoze atya. Nali ngezeko mu church board tutulamu muti ng'ekisumuzo kyagenze nali ngezeko mu church board kuba yatonya ku Sabbiiti ne tabula kanisa nane yenooneka ne tuyingira mu lukiiko omudiikoni yaliwo omu n'atuyamba ekintu kimu n'ayeerako chairman w'atuula we ngenda okutuula ettaka nayo lyayera nali neriddeeri n'atuute bakayita kawugiro. We need to be serious. Who are devoted to word of God. Ekkanisa buli mutanda balina alina Bayibuli. Balengera kubuuza beka balina Bayibuli wano. Nkibuuze bankireke. Kina tekireetera ebizibu. Kale abalina Bayibuli muwanike nga Bayibuli yennyini si simu. Olabeyo muwendo si munene nnyo. Era si munene nnyo. Mwebale. Abantu abali devoted alina Bayibuli ng'eri mu lulimi lw'ategeera lw'atategeera tabeera nayo. Beera nayo eri mu lulimi lwo. Beera n'oluyimba. Abalina ennyimba muwanike tulabe. Omwendo tegusaze. Ate abalina lesson wanika collection tulabe nga wazze nayo. Kale mulekera. Kye ngamba seriousness. Abantu baali banyiikivu n'amannya gaabwe kati singa tubadde tuwandika mannya maama g'osomye waliwo wano betwandiwaddeka nga tusazaako edda batuwangaka ne basazaako kitegeeza tokafunye kalamba. Good. Kaakati agambye nti naye abakkiriza bano banyiikiranga mu kusaba ne banyiikiranga mu kuyiga ne mu kusaba. Abaami n'abaki n'abakyala. Thank you. Tuzeeyo twasomye. Agambye mu Lwanamu ebbiri twalumaze Olwanamu esatu buli muntu n'atya. Obwamagero n'obubonero n'ebikolebwa nga abatume bonna abakkiriza baali wamu. Wulira ekigambo kino. Eno ekkanisa kye njagalako era kye nsaba nga mwagala okuzimba ekkanisa eno sebo musumba. Kano katukasome obumu. Naye mwoyo bonna bwe bakyogerako yagamba bw'ati. Putting away all differences. Kyebakola bejjako buli njawukana zo. All desire for supremacy. They came together in Christian fellowship. Bejjako byonna ebyandibaawote. Ebisinga okutwawula luusi buyivu, bugagga, mawanga n'ebirala bingi. Naye bo baatuula mu kkanisa bweri ebyo byonna ne babikola batya? Ne babijjawo. Waliwo omusajja omu tuli mu kammitingi ye teyajja n'agenda akola emirimu gy'asuubulira. Abantu abatali bakkanisa ne bamunennyana odi basevesizo bano nga nabalebe bazimbe n'ensisira ku kyaki gwe nga togenze abo tebalina byakkola. Ate balina kyakkola ate kati ffe tunoonya ssente era nabo ze balyako ate kati ffe tuwabuwi ssente ne balyako ffe ne tukola ebirala. Ekkanisa eyasooka abantu bonna banyiikiranga ate bwe kyatuukanga okuwaayo bonna nga bakola batya? Bwe tuba tuwaayo tetwenkanya muwendo naye ffenna tukola tutya? Tuwaayo. Musajja omuyangamba tokkirizanga kusabira kirabo nga kyo ne bamukisabidde ne bakiwanika ne bakisabira nga temulizizo. Ekyo kikyamu. Waayo Katonda owaayo okusinziira ku nfula yo bw'ekola etya? Ate teweekaka Katonda togenda kumusasula. Teweekaka. Wulira olunyiriri nnyabusoma Olwanamu mmeka? 44. Ekibazo ekyo baali wamu. 45.
ebyobugagga byabwe n'ebintu bye baali nabyo ne babitunda ne bagabiranga okumanya balagala ekkanisa yaabwe bajagala tuterevu nga tebaagalamu ate munaku atasobola kujja ku kyaki. Twetaaga okuteekawo system basebe ne banyawo nga bwe tulaba munaffe atasobola kujja olw'ensonga gundi naye mbaddeko mu kkanisa nga omwalema olwa lugoye naddala abakazi abakulu akagatto omuntu aleme kuddemu kujja tutalina kagatto ogatto bugula 3 tukugula 3 omutwalo sigula 3 naddala obwabawala abato ye bulinze mumpa sente zammwe nsobola obubalizamu owino mutwalo guleeta obugatto 3 guleeta obusawo omuntu n'atasaba olwakkala lwaki bano baali banyiikivu genda maaso nabo nga banyiikiranga bulijjo n'omwoyo gumu mu yeekaalu nga bamenya emigaati mu nnyumba eka ne balyanga emmere n'essanyu n'omutima ogutalina ekalambizitinganya emirundi n'emirundi yonna gyempise nammwe mbadde mbiwulira nga mbyogera bye tukola mu kkanisa tubikole newa neeka tubikole ne mu community zino kyakifeesi zemuteekako ne tufuluma ne mufaanana obulala vote 7 yatututeyo yenabadde njagalayo nga batenderezanga Katonda nga basiimibwanga abantu bonna. Gera maaso Mukama n'abongerangako bulijjo abaakola nga bassebo Mukama yakuza ekkanisa haleluya naye ati koza ffe tukoze ekitundu kyaffe. Nsaba Mukama atubeere mu disitulikiti eno mu kkanisa eno n'abatulaba bonna tujja kukuza ekkanisa nga tukoze ekitundu kyaffe tubuulire enjiri. Bwe tulaba munnaffe atalina bayibuli tumusondere tumugulire bayibuli tumugulire enjigiriza ya bayibuli. Abantu bano kubanga baakola ebintu ebyo bagenda bonna lwaki baabikola bw'osoma bikolwa 2 olwokuna lusooka olusome nalwo bikolwa 2 olwokuna lwaki baabikola biro byonna bonna ne bajjula omwoyo omutukuvu kubanga bonna baali bajjudde omukiba naye ne batandula okwogera ennimi bonna baali bakola ebyamagero genda maaso ng'omwoyo bwe yabawa okuzoogera. Bassebo abantu bonna abakkako omwoyo omutukuvu Mukama yabayamba ne bakola omulimu ogw'ekitiibwa. Bwe tulaba tunaasitula ekkanisa okusookera mu maka gaffe nze muli nsaba Katonda atuyambe buli muntu abeereko omwoyo omutukuvu buli muntu. Tokkiriza kuzimba nnyumba ya kitiibwa n'ogizimba nga ya kitiibwa ng'ate omukozi akola ewuwe yakusingako omwoyo omutukuvu ye aliko gwe tolina. Tokkiriza maybe mukyalo waliko omwoyo omutukuvu gwe toliiko okwabula nga tuzimba ekkanisa eno omwami n'omukyala teekwa kubanga ffenna tuliko omwoyo mukiba naye amu n'abaana bato. Within the church elders, church members who have the Holy Spirit. Ng'abantu bonna ne bakkako omwoyo omutukuvu bonna balina okumanya bonna be soma ate oba lulinganga lwakutaano soma lulire Olwokutaano waliwo mu Yerusaalemi Bayudaaya omusanvu tebuliiwo ne bawuniikirira bonna gera maaso ne beewuunya otyo nga boogera nti kiki laba bano bonna aboogera si Bagaliraaya era kiki ffe buli muntu okuwulira olulimi lwaffe ssebo lipezaanya kkanisa eno nga bamemba baayo ensi ebeewuunya gye basula haleluya ne bagaa nti omusajja ono banali yatereerera ddala omukyalo ono yatereerera ddala bale muvubuka ono kati yatereerera ddala. Twetaaga okwewuunyisa ensi gye wawasaba kwewuunya engeri gye watereeramu oba engeri gye wayonoonekamu gye wafumbirwa bakwewuunya naye Mukama atusaasidde ku ssomero bakwewuunya ne bagaa nti wange abantu abalala bakola kino naye naakola kino. Nasomesaako mu class nange ng'omusomesa
wali omwana nga mwewuunya nga tukaba empapula ye olufuna olupapula lwe namulaba bulabi nnyo era bulijjo mwogeraku ye bw'omuwa olupapula mu exam ogenda okulaba bagamba okay start akoleki ataba namwewuunyanga ye ng'asaba buli kaseera naye ng'okusaba tekumugaana kusoma asoma naye amanyi Katonda mbeekayira tubeereko omwoyo wa Katonda. Wulira bino agamba nti abantu abayiikako omwoyo omutukuvu abantu abayiikako omwoyo omutukuvu bwe basooka ne babeera nga banaku tebalina magezi nnyo tebalina ki naye omwoyo omutukuvu yabafuula ne boogera ennimi endala. Omusere kyava agamba nti omwoyo omutukuvu yabakolera ebintu bye batandyesobodde kwekolera ne boogera ennimi endala ne bakola batya mbu okuva olwo tebaabeeranga bwe baali. Nsaba Mukama atubeere tuleme kubeera mu mbeera nkadde wabeerewo enkyukakyuka mu bulamu bwaffe obw'omwoyo. Ekkanisa kula Mukama alajja okugyongerako nga ffe abaliyo eno tusikiriza. Bikola essula 9 olwabirimu olumu. bonna baawulira ne beewuunya ne bagamba nti si ye wuuno eyanyaganga mu Yerusaalemi abaasabanga erinnya eryo? Kye kyamuleeta ne wano abasira. Kyenjagadde okussaako essira nti abasome ne bannyabaffe abali mu kkanisa eno emu ku ngeri eneesikiriza abantu be tunaanywerera ku biri bye twogedde Mukama ng'ayogera ku kkanisa eno tuleko kubanga abantu abalala baffe bagamba batya si ye wuuno eyakolanga kino si ye wuuno si ye wuuno. Musajja omu yali abuulira n'aneewuunyisa yagaa nti omuntu bw'akyuka n'embwa yeewuwa ekitegeera kati yatereera. Nange saakitegeera nnyo kyo. Yagaa nti omuntu bw'akyuka n'atereera mu byewuunya n'embwa yeekola etya anti abadde akomawo kiro n'agiboggoza neewogola n'agiboggoza n'akola atya kati oluusi zeewuunya ti Mukama waffe yabaaki lwaki yaki yabaaki kubanga bugenda okuziba nga wa yabaaki. Mbadde nsaba Mukama atubeere ffe abali muno tusikirize tugende mu bwakabaka obw'omu ggulu. Abantu tubalina abaagala okugenda mu ggulu abamu nga ffe tukyabalemesezza okugenda mu ggulu. Ffe tetuli mu kizikiza era bw'oba oli wano nga toli mu Adventist kankubuulira aba Adventist tuli mu kizikiza tuli mu musana ogw'ekitalo kubanga tumanyi gye tulaga. Tetuli mu kizikiza tukimanyi gye omuntu anaagenda mu ggulu ateekwa kubatizibwa eryo tteeka si kirowoozo wabula ki ate ng'okubatiza sikulina ngeri ndala twakukola ki twakunyiga sikirina ngeri ndala. Era abantu bwe babatizibwa musajja omu yakozesa ekigambo omuntu waba awatizibwa be baba nga balwadde bano abali mu ddwaliro bwe bagamba yali out of danger ye abulwadde baga yali out of danger kitegeeza ki ekyo yate kale abadde oli asizako okusijja naye kale tekalekaleko. Twagala tutegeeza abantu okubatiza kwakunyiga nga ffe tuli bannyike ate tutambula nga bannyike. Twagala tutegeeze abantu sabbiiti ya Satadde nga leero ne bw'okyagala ne bw'otokyagala ne bw'onyiiga ne bw'osunguwala ekituufu kisigala ne bw'ataba mutuufu. Era bw'obanga watukyalidde wano njagala kuwa amagezi tusubwe eggulu kubanga bonna osubwa eggulu naye ebirala tubikola ennyo nga katulina kitulina.
baleka baagala Mukama atusumba akabakuba omugulu. Immediately limba tusale tugende. Langiro limba panga. Yansiza nnyo kama yebazibwe tuyimbe olimba oli ku namba 2 mu bitabo by'ennyimba. Yesu Mukama atwagala nnyo biri mu bingi ebinsanyusa ekyo kisinga nze nkwagala anjagala ye anjagala kyakitalo okunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala bwemba nyonoona ne mwerabira Yesu tandeka kubula ddala ampita mangu okumweyunaye era nkijukiza okwagala kwe anjagala ye anjagala nga kitalo okunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala bwe nditunuulira ekitiibwa kye ndimba nkyawe simba wentyo nyimba emirembe n'emirembe kije kyakunjagaza nze anjagala ye anjagala yakitalo okunjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala anjagala era mwagala ye yava kusolo kutufiirira kwagala kwamuleta ku muti Yesu atwagala ffe bwagazi anjagala ye anjagala anjagala olw'ekisa kye nangera mwagala. Nga tugenda okusaba simanyi oba twafunyeyo abagenyi eno njagala bonege ku mukono tumulabeko. Kino kye kigambo kya Katonda era bwe tuli batusalirwa omusango mu ggulu Katonda tagenda kukozesa kintu kirala wabula agenda kukozesa ebyo bye yatuwandiikira. Yabiwandiika wano tubirina wano Bayibuli yonna endagaano empya n'enkadde ate yokka ekitali muno Katonda takitusabye kukikola. Ekiri muno ne bwe kiba tekiwooma tukikola ne bwe tuba tetukitegeera nnyo. Era Ekkanisa yaffe eno ng'oggyeko ekyo eteekateeka abantu abanaagenda mu ggulu. Abantu abanaagenda mu ggulu bateekwa okuba nga bagoberera bugeregere maapu ewandiikiddwa muno. Muno mwe tusanga ebigambo nti Yesu ekyamuleeta ku nsi kulaga bantu engeri gye banaagendamu mu ggulu era kye yakola ekyasooka kugenda mu mazzi atya okubatiza kyalo Yonaani kitegeeza kunnyika si kuyiwako. Muno mu Bayibuli temalimu muntu yayiibwako mazzi. Buli muntu yenna ali muno mu Bayibuli bamunyika bunyisa. Abato bagamba nti muleke abaana bato bajye gye ndi n'abawamba atya n'abawa omukisa. Bayibuli eno yennyonnyola n'egamba nti Sabbiiti luba lwa Saturday kubanga Yesu afa ku Friday gye bayita Good Friday enkya Sabbiiti bw'ova ku Friday
mu lulimi Olungereza olukozesebwa lubeera olwa Saturday luno. Yesu yazuukira ku Sunday, olunaku olusooka mu nnaku omusanvu. Biruma naye nga bye bituufu. Kankutegeeze mwana wa kitange tuli wano basebo ne banyawo. Kati bw'olisuba okgenda mu ggulu oliba osubiddwa byonna. Tosuba nga genda mu ggulu olw'eddiini, olw'ekitiibwa kyo, olw'omwami, olw'okusoma oba olw'ekintu ekirala. Waayo obulamu bwe eri Katonda wo akutwale mu ggulu. Jja ne musinza naffe ate eddembe lyo nga bw'ozze bw'oti n'ogamba nange njagala kuddayo waffe naye nga mmaze okukkiriza Yesu. Lumu omusajja yali mukungu wa Kabaka, yali ava atambula mu luguudo ng'asoma naye n'amusomesa n'amugamba ekibuuzo nti by'osoma obitegeera, nti nandibitegeeredde nga tewali andagirira. Ono n'amulagirira nga bwe mbalagiridde. Olaba olumulagirira n'akkiriza Yesu era n'abatizibwa mu mazzi amangi. Amiina. Nammwe bw'obaayo buno yeewaddeyo eri Yesu we, togaana ompadikira ku mukono naawe ne nkulabako ne ndaba nti nze n'okwewaayo neeweereddeyo ddala. Wenika tulabe. Ate abantu beeweereddeyo eri Yesu waabwe, Musumba abalabye, naye nabano abalala abaagala okwewaayo nga bakyali awo bagamba ate nze nina ekiteega kyewaffe, n'akiteeka n'akisuula ntya, nze nina nyabingi, nze nkwako emmandwa z'ewaffe, mbadde nkola mu kabaala n'akakola ntya. Kambategezi tebangayo ekintu ekigaana okgenda mu ggulu kakabe kabaala. Yesu waffe asonyiwa ebyakabaala, asonyiwa eby'obwamalaaya, asonyiwa ebyokusamira, asonyiwa ebirala byonna, n'alyoka akusangula n'akuwandiikira erinnya empya. Haleluya. Tewali mutawaana. Nze saagala bavubuka bagende mu geyeena, njagala bavubuka nga bwe muli bangi ku nsi mutusooke mu ggulu. Haleluya. Kale katusabe. Taata omulungi, ffenna nno tuyimiridde kukutegeeza nti twagala kgenda mu ggulu. Be bali bangi abali munda n'ebweru, abalala bakalubizibwa lwa mibiri, naye nga Mukama beewaddeyo bonna okujjumbira, okunyiikira kigambo kyo n'okusaba batuuke mu bwakabaka obw'omu ggulu. Njagala kusabira abakulembeze ba kkanisa eno Mukama babeere abakulembeze abanaakwata ekkanisa nga ya bbeeyi, ya mutindo, bagirongoose, bagifiiririre, bagiteekemu ssente n'amagezi n'obulamu bwabwe. Twebaza olw'omusumazi wa omukyala bw'owadde okulemera obusumba bwonna wamu ne Sekati omukyala wamu n'ababuulizi bonna olw'abasaalaba. Twebaza olw'abakadde b'amakanisa, twebaza olw'abantu bonna abakola officers mu miterere egy'enjawulo paka ku byuma bino, abalongoose ekkanisa eno, abali mu baana, abali mu kuwandiika, abali mu byensimbi, abali mu kufumba, bonna bakola mulimu gwa buweereza, bonna bawa omukisa Mukama. Kakati wano mu maaso waliwo abazze batenye batte Mukama paali abayise birubaire yamuyise twegayibye toganya abantu banga baliya tetotekino okutta mu geyeena. Abantu bano Mukama beeweeyo osanyusa olw'okubanga bali abawanise emikono gyabwe nga bagamba nti bwe bava wano nga bakozitira ddala mulaba tusaba Mukama bawanise mu kitabo ky'obulamu tumana bulendija. Abantu bonna nga bali wano abatalina mirimu bagifune, abagirina ginywere, abatalina maka bagafune, abagalina ganywere, abali mu maka tebannaba kuzaala naye nga baagala okuzaala bazaale, abalina amabanja gabagyeko gabasasulire, abantu bataase okuva ku mabanja agabeetoolodde. Mukama waffe tayiridde Mukama, abasoma basome bulungi, abatalina school fees bazifune, bakadde baabwe n'abantu baabwe bonna babeere bulungi, labirira amaka g'abantu bonna abazaalabo, era bwe tuwaddeyo leero na bulijjo okutama Yesu Kristo Mukama waffe.